Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbanirizaako basebo ne banyabo ko Extra Digest mugoba nsonga. Nze Ibrahim Mukasa era nga tusinzidde wano mulago we tusinzidde olunaku olwaleero. Tugenda kubeera n'omukugu omuyivu era omumanyi mu nsonga ezikwata ku bulamu bwaffe abantu, era nga olwaleero tulina bye tugenda okuba nga tuyiga bingi nnyo bye tubadde tubuusa amaaso oba bye tubadde tuwa obudde naye nga tetufaayo nnyo ku kitwala nti kikulu nnyo. Tugenda kuba tutunuulira ebintu bingi nnyo naye nga omugenyi waffe olunaku olwaleero si mulala ye Dr. Simon Peter Bukenya gwe tuli naye olunaku olwaleero gwe ngenda okusaba asooke ababuuzeeko katini nnyo then tukomewo. Nkwanirizaako ku show nsaba obuuze ku balungi abatulaba. Ganange Ibra sanso kulaba. Amina muganda wange. Zigenda gityeyo. Alhamdulillah tutambuza bulungi. Kizaamu amaanyi. Yes sebo. Okay, Gayo. So embeera yeeyo nja musaba ababuuzeeko nze amaze okumbuuzaako. Abalabi mwenna saba mbalamuseeko. Yeah. Timuje baleko jona gye mukola mwe balina okugobera programu yaffe ennungi. Yeah. Amanya nga bwayogedde nze Dr. Simon Peter Bukenya. Era ndi musawo mutendeke weddaala erya dokita era tukolagana wamu ne munaffe ono Ibra ne ttiimu ye okulaba nga tubatuusaako ebintu ebiyamba obulamu bwammwe. Era nsanso balaba mwebale nnyo okujja okubeera nga mutweyungako ku programu yaffe. Tweyanze nnyo tweyanzeege. Dokita ono akolera mu bitundu ebyenjawulo naye nga partly akola ne Fine Life Laboratories. Nja kusaba Dr. Bukenya otunnyonnyole briefly about Fine Life Laboratories. Fine Life Laboratories nga abangi bandibadde bakiwulira. Laboratory kitegeeza ewantu wonna ewakeberebwa mu nkola ey'obujjanjabi n'okebera omuntu ebinusu ebiba bimuvuddeko okusinza ku lwadde bw'aba alina oba ekimuntu kyonna ekimutawaanya, tusobole omutuusaako abasawo basobole okutegeera oba newekyali badde nga si kya bulwadde okubaako kyonna ky'ozuula kyonna mu bulamu nga omanyi omuntu yenna kabeere ng'oli mulamu oba nga toli mulamu oba olina okukebera. Kati Fine Life Laboratories eno yatandikibwawo olw'omusingi ogw'okulaba nga etuusa obuweereza eri abantu naddala ogw'okukebera ebintu byonna biba byetaagisizza ebikolagana n'obulamu obw'omuntu. Twagala omuntu abeere kye bayita fine abeere ng'ali bulungi. Kyo kyennyini. Muyina specialization oba speciality nti kino kye tusingamu obumanyirivu oba tusinga kukebera kino oba mukola okukebera okuli jeno? Maybe akatono nnyo munange mbadde nsaba okubuulira abantu tusange wano Mulago bayita Mulago Business Shopping Center okuliraana eddwaliro ly'e Mulago omupya. Era tukebera ebintu bingi. Ekisooka tukebera endwadde eza bulijjo ezijja mu bantu eza bulijjo ezibeera mu byalo byaffe nsi gye tuwangaliramu. Tukebera ebintu ebirungo ebitambulizibwa mu musaayi ebandi bayise chemistry. Tukebera ebintu nga bola tukebera ebintu bingi nnyo wala tuyinza bimalawo byonna lisiti mpanvu nnyo naye nga kyonna kibayinza okusaba mu ddwaliro kyonna nekyali kigula ddwaliro tukikebera. Naye essira tulitadde kukebera kye bayita endaga butonde ey'omuntu. Abangi nnaku zo bagiyita DNA mu luzungu. DNA abasawo bagiyita deoxyribonucleic acid. Bagezaako kifunzafunza ne bakiyita DNA. Kiva mu deoxyribonucleic acid. Olw'obutofaali obwo bukibeeramu erinnya mwe baalikola ki? Mwe lyava. Ffe mu Luganda ne tukiyita endaga butonde y'omuntu. Kati awo okusinga tutaddewo essira lingi nnyo olw'ensonga ku bigenda mu maaso mu nsi yaffe. Abantu bangi bafunye okwagala basobole okubeera nga
ekintu kino bakyettanira olw'ensonga ennyingi tetuyinza zimalayo olwaleero zonna. Thank you so much. Tuli ku Extra Digest mugoba nsonga era nga twasazeewo of course kusaba kwa bangi tuze tufuna messages ez'enjawulo ku email nga abantu bano basalawo basigale nga bali tetujja kubatuukiriza bali anonymous ne batugamba nti mutuyambe mutufunireyoko omusomo ku DNA oba ndaga butonde. Twasooka ne tukitwala serious but waitawe banga Idris Lukwago ne Daniel Mugoya ne bagamba twetaaga okunoonyayo abakugu basomese ku bantu ku kye bayita ndaga butonde. Factors nyingi lwaki omuntu yalikoze DNA, factors nyingi lwaki olina okumanya obutonde bwo gy'ova, ekyo kijja kuyamba okutuuka gy'olaga. Bangi babirwaniddemu, bangi babifiiriddemu, bangi bali mu makomera, bangi beetemudde, bangi beekosezza, naye nga byonna byetololera ku kuba nti ndaga butonde, ndaga butonde, ndaga butonde. Scenarios ez'enjawulo muze muziraba mu mawulire, ku radio, ku TV ne ku social media. Ono gundi tebamuzaala wagundi, gundi si yamuzaala, tomulaba ekikula kye neneeyisa, ayina ebigwa mu kkowe. DNA mpitirivu, waliwo ez'abasenga mu byalo baatwalangayo abaana n'atunuulira ekikula ky'omutwe n'agamba guno si gwaffe. Amuleetera omwana atunulira engalo ze n'agamba ono si waffe. Abamu ne baleeta kundi n'agamba ono si waffe oba waffe. Abamu buli omu naye tetwagala gendera nnyo ku assumptions eziri traditional. Tosalawo ne tufuna abasawo, the medical doctors abali qualified ate nga bali certified to do this kind of work. Dr. Bukenya, first things first, DNA HHE. Muluzungu mchanzo gamba what is DNA? DNA HHE. Briefly. Ka DNA. Ngabo ulidde nti njogedde ndaga butonde. Kabeera kankayite akaku buli muntu obulamu we buli muntu kitundu kyonna kikola omubiri. Kibeera mu amatofaali agakizimba. Tuli baliiso lina amatofaali agakizimba okukola ki okubanga liweriri nga weriri. Kati amatofaali ago mufunze abazungu basobola bagayite cells. Cells ge amatofaali agazimba ekitundu ky'omuntu. Kati cells ezo munda waazo mwe mubeera akasimu akatambuza ebiragiro. Ebiragiro ebyo kwegamba ebiragiro ebyo bye bitusalirawo nti gundi ajja faanana bwati, gundi ajja kukula bwati. Kati akakasimu ako n'ebikagendera mu munda kuba nako kalina ebikazimba ke bayita DNA. DNA mungi nnyo mubiri nnyo era nga basazo kukagatta bulungi ne basalawo okukagatta nti bakakolemu layini kayinza okweza mayiro ezisukka obuwumbi 6. Abangi bakigerasanya nti kiyinza okubanga 1 ogenda ku musana n'okudda n'okweyongera emirundi oba bwekito bwekityo. Naye nga kiwanvu nnyo nga basazo babugatte buli kitundu ky'omubiri kiwanvu tuyinza kukola ki tetuyinza obuwanvu bwakyo busukka buwumbi nga 6 n'okusoba obwa mayiro obw'omuntu omu ng'adde babugasi. Okay, awo ebiri wenjala tumanyire waliwo ali mu kuwulira ekigambo DNA for the first time. Waliwo ali used to DNA. Waliwo abasajja nga bo buli wiiki bakebeza abaana baabwe. Waliwo family nga buli wiiki zikebeza ab'eŋŋanda. Waliwo bingi. DNA eno ezuulwa mwaka ki era etandikira wa? If you remember very well. DNA eno gy'olaba emaze ebbanga ebaddewo eri ne kwegamba wabawo abantu abavaayo ne bazuula ekintu nga woolaba nti omuzungu ono yagenda n'ava eri gye yava n'agamba mbu yalabye Nile wetandikira source of river Nile bamuyita Speak Idris John Speak. Ayina oluganda kuba Idris ayina akakwate kubeerwenge. Alitosuubira gundi ono abasoga bali babeera awo bayita bamanyi nti
era kyemmanyi omugogo bagenda ne basena n'amazzi ne bakola ki ne bawuga n'okuvuba oli yava gyavudde nagamba akoze eki azudde omugga ki yatekamu obudde n'akebera mu mbeera gye yakeberamu n'agamba nti wani wakola ki we guva abangi bayinza okuba bali balaba naye nga tabamanyi kukola ki tamanyi we guva kuba balabanga just mazzi gatambula gakola ki kati mu myaka gya 5 abangi batugamba nga 1953 abayivu babiri be bazuula akantu kano ne bakawandiikako nnyo so abo okusinga be baggulawo omulamwa ogwa kye bayita endaga butonde eno so mu myaka egyo gyo1950 sidda nnyo ekintu ekyo kyasinga okufuna ki okumanyikibwa okay tuli ku extra digest mugoba nsonga tusinzidde ku Fine Life Laboratories that is mulago wano wetusinzidde olunaku olwaleero era nga tulina omukugu Dr. Simon Peter Bukenya ali mu kutunnyonnyolamuko ensonga ez'enjawulo olwaleero essiira tusazeewo tuliteeke ku kye bayise DNA mu Luganda oba mu Lunakyaddondo kye bayise endaga butonde era nga tugenda kubanga tutunulira factors nyingi nnyo olunaku olwaleero ani agwanidde okukola DNA ani agwanidde okukolwako DNA yaani ayina authority okola DNA yaani alagira nti DNA ekolebwa oba tekolebwa era DNA ekolebwa ddi era lwaki era omubiri gw'omuntu bitundu ki bye bajja okuwangayo oba bye bawaayo abakugu bano nti kwe bajja okukolera okugezesa kuno oba tests okufuna result ez'enkomeredde yo DNA Dr. Bukenya ajja kutunnyonnyola ebiba bivuddemu biba byankomeredde tebiwakanyizibwa nakyo tujja kukitunulira olunaku olwaleero because omwana w'omuntu awakanya buli kimu bangi bazimba n'omunaala bagende mu ggulu so ye mwana w'omuntu tutunulire ebika bya DNA types of DNA ezentonotono zoyinza okutuwaako bwe ziba mpitirivu tuweeko ezisookerwako 2-3 kunya tweyongereyo kati abanasayansi bano webazuula akasimu kano bakalaba nga kalimu ebika bibiri okusinziira wekali munda wetofali nerizimba omubiri awo kye bayita mitochondrial DNA nekye bayita autosomal DNA kati emirundi egisinga bwe tubanga tukebera abantu omuntu obwe tusinga okuteekako essira eringi ennyo okusinziira ku muntu embeera gyayagadde kikyayagadde okukebera emirundi egisinga DNA ono atambulira ku kye bayita chromosomes abantu mu butonde bwaffe tulina kye bayita chromosomes kaba katofaali kalala DNA mwatambulira okubeera nga ava ku muntu omu adda ku mulala obutonde bw'abantu tulinamu obutofaali peya 23 emirongo 23 okukigandawaza oba osaze okirambulula chromosome ziba 46 chromosome nawo katofaali naye tulina kagandawaza bwe ebigambo bino ebisinga byava mu ki mu bantu abo abatusookawo okukola okunoonyereza kuno ate abataali baffe wano tuyiga sayansi ono so ebigambo ebimu tuyinza ogezaako bimenyamenyamu nga tugezaako birambulula n'olusimu biyinza okukola ki kati omuntu bw'abanga akolebwa okusalawo nti ono musajja nti ono muwala ezo chromosome ezo zasika okuva ku ki ku bazadde be zawulibwamu emirundi ki ebiri era tugabanako kitundutundu ku njuyi zombi eza maama ne taata tugabanako kitundu kinaki kyovula nga oli waba akebera asobola okukebera akozesa asobola okukebera maama n'omwana maama ne taata
n'ebirala byonna ebigeneddeko okusinziira ku kyetaagisibwa oba ku mbeera eriwo y'omuntu ayagadde okukola ki okukebera omuntu ayagala okukeberebwa kati wetuba tukebera omwana nga tukebera omwana nga muvubuka nkali nga mulenzi abasajja tulina chromosome gye bayita eya Y yesalawo oba gwobeera musajja oba gwobeera muki obeera mukazi ng'obadde okolebwa munda w'abazadde bo wannyoko kati Y eyo yetuwa gyetukeberako nga tukebera DNA okutegeera bwetuba tukebera wa omusajja ayagala kukebera oba omwana we omulenzi wuwe kati tumanyi nti wayibeera ya musajja yekka so eyo wayi gyetukebererako eyo tukebera DNA oyo tosomo DNA oyo tumukebera okutegeera oba ddala afaanagana n'owa kitaawe n'owanyina bakola ki kitaawe n'omwana bamakinga bakwatagana wetuba tukebera abawala tukozesa eyo gye bayita mitochondrial DNA kubanga mitochondrial DNA tugijja ku banyaffe eyo yeyitibwa etya yo DNA enagambye ebika ebyo ebibiri ebyo bya DNA ebibeera munda autosomal ne mitochondrial kati oyo mitochondrial DNA oyo zonna zitambulirako obugwa bwe bayita chromosome kwezitambulira kati oyo mitochondrial DNA oyo engeri gye tuli tumujja ku banyaffe bwe tukozesa nga tukebera oba omwana ono omuwala ddala waffe oba nedda kati okukebera kuno DNA tusobola okukebera mu ngeri nyingi nnyo tuyinza okukebera taata ne mutabani we olwo nga tunoonya kulaba nti omwana wa musajja awo otwala samples z'omusajja n'omwana ne mubirwaninga tubikebera okutegeera oba ddala abantu bano bakwatagana awo wennyini bw'oba oyagala kufindinga omwana ow'obuwala oba omusajja X yamuzaala otwala samples kwani naani kati bonna tubajjako sample omwana omuwala omujjako sample ye n'agambibwa okubeera n'agamba okuwa taata tumujjako sample ye nga bwe nagambye nti waliwo obutofaali buli obutambuza we bayita chromosome DNA mwatambulira obutugabana kitegeeza ati kuko waliwo obukwate wakati wa babiri wabanga ono kitaawe kabeere ng'omwana muwala obanga mulenzi tuli ku mugobansonga tuli ne Dr. Simon Peter Bukenya tuli ku Fine Life Laboratories Ibrahim Okasage manyaga omulamu gwaffe gw'olunaku olwaleero tutunuulira DNA mu Luganda endaga butonde lwaki walikoze DNA era ani alina okukola DNA era bagikola batya gyemitendera gye tugenda okuba nga tuyitamu mu programu yaffe ey'olunaku olwaleero bingi nnyo byoteekeddwa okuba nga omanya byotalina kubuusa maaso bangi nnyo bali in position eyagala okumanya DNA ez'abaana baabwe ne baganda baabwe because teri ayinza kwagala mmanya DNA eya mukyala we toyina kyogyetaaza ekyo Idris yabadde twakiwakaniddeko ekiro kiramba jjo nga ngamba ayinza okukebera mukyala we omanyi oba wuwo basiwo ne mugamba tujja buuza abakugu so singa ng'omuntu aba yagadde okukola DNA ez'ebbiri either to know your children or your brothers and sisters neetaaga court order okukola DNA neetaaga okugenda mu bannamateeka okukola DNA neetaaga okugenda ku poliisi katugambe CPS oba Jinja Road oba Wandegeya oba ekatwe wali ku poliisi okufuna ebbaluwa nti ngende nkole DNA okukola DNA kyabwe yagalire nga bw'onoobeera awo n'ogamba kangenda ntegeera obona omwana wange kasati wabeerawo mbeera yonna oba ereetawo eriwo nga ereeteddwawo okukakibwa oba embeera ereeteddwawo olw'ensonga olw'obukuubagano nga bubadde buzze nga
kooti yerina tusalirawo eggoye nti oba tukole DNA oba nedda. Ekyamazima okukolebwa kwa DNA omuntu yenna asobola okugenda n'akolaki nakola DNA nga bw'ayagala. Nange nsobola okugenda n'enkola DNA okutegeera giwa gyemba oba baani abantu bange embeera efaanagana bwe. So tuwetaaga agenda ku poliisi oba wantu wonna ng'okoze DNA okujja nga waliwo embeera ezze nga waliwo obutakwatagana wakati w'abantu abamu nga eva ku nsonga y'obuzaale nga balina okugenda mu kooti ne bawa ekiragiro nti mugende mumala okukola ki kola endaga butonde awo tukole ki tulabe ekigenda mu maaso. Nja tutunulire DNA bagikola ku muntu wa myaka emeka etandikira ku myaka emeka n'ekoma ku emeka. Eriyo emyaka nti kati ono yasukka takolebwako DNA oba eriyo emyaka nti ono akyali bujje nnyo tabalina mujjako samples zigenda kebera ndaga butonde. DNA ekolebwa ku muntu yenna tebola myaka wa mwana muto bujje wa muntu akuze n'abafu bina kubikola ki mu mawanga agakulaakulanye ennyo n'abali munda nga tebanamuza basobola omukeerako DNA atanazaalibwa ne bamukebera ne balaba oba ddala oli kyasuubira kyekyo asabirawo okukkiriziganya wakati w'abantu ababiri abo abasuubira okuba nga be bananyini b'omwana. So tewaliwo myaka gyonna gibulwa DNA buli muntu asobola okukola ki asobola okukebera DNA. Waliwo abantu ensangi zino nga bettanidde nnyo insurance oba insuwa. Omuntu asobola okukozesa insurance okukola DNA nga subscribinga katugambe tu service provider wa insurance katugambe bla 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 naye nga ayagala ye kumanya bya ndaga butonde ye asobola okukozesa insurance. Kati ogenda okwesanga ibra abantu abasinga abakola abagaba insurance oba ebitongole ebisinga amakampuni ga insuwa agasinga gakuyambako okuwa insuwa ng'olina ebizibu nti oba bayinsuwalinga bulamu olwa bulwadde ebigwa tebiraze embeera efaanagana ng'eyo okitegeera. Kati ekintu nga okukola DNA si bulwadde so kiba tekyetagisa nsonga ya insurance era kampuni kimanyi muno tezirimu ezigaba insuwa eya DNA. Bozi mwena gye wakozeewo eggulu tuli ku extra digest mugoba nsonga Ibrahim Kasage manya gange. Program yaffe enaku olwayo tugiwaddeyo nga twaga kutunuulira endaga butonde twalira ensibuko y'abantu oba DNA. Tukoze ne banywanyi baffe aba Fine Life Laboratories emulago wano betusazeewo tukole nabo era nga tulina Dr. Simon Peter Bukenya gwe tuli mu kutambula naye olunaku olwaleero is a medical doctor certified. So mukugu mu mulamwa gwaffe ne mu topiki yaffe olunaku olwaleero. Lwaki tusazeewo tufune DNA bingi ebize byogerwa. Lwaki tusazeewo tukole topic ku DNA? Family nyingi zisasise abafumbo bangi beetemye bangi bali mu makomera lwa tabanguko obuvudde ku mwana wange si wange bangi nnyo bali mu kukuza abaana abatali baabwe. On a serious note bangi abasajja oweererera omwana from nursery to university bangi abaana mubataddemu essene naye nga si bammwe n'ogenda okutuuka ku lasiti okukimanya nga mbutufu omwana siwuwo nga n'essente z'omutaddemu temusobola kuzibalirira bulungi nnyo. So results za DNA za kyama za lujjudde anyone musobola zimuwa musobola zimusomera era ebiba bivudde mu ndaga butonde muno mu kukebera kwammwe ng'abasawo bigambibwani ne bitagambibwani era ddi. Abasawo mu butonde oba mu ntendeka
balina okukuuma ebyama era wosanga olinga amala gasanguza ebyama by'omuntu kitegeeza ayinza okuba nga sijja gamu si musawo wabula nga akyekakatise mu bwekakatisi akyetedde mu bweteesi naye nga si musawo omuntu otumuggyako ekintu kyonna kitwagala okukozesa okufuna DNA ono oluusi twetaaga n'amannya ge tulina ennamba ey'enjawulo gye tumuwa ye n'omuntu we bwayagala okukebera kati ennamba yekola ki nga omuntu ogenda mu magye bakuwa ennamba tebetaaga kukola ki tebetaaga kuyita nti ibula kasa basoma ennamba otegera nti baagala ki baagala nze kati ebintu bino byonna ebisinga omuntu muwa ennamba ennamba eyo yebeerako ebikwata ku muntu yenna ate tugezaako tukuumira ddala ebintu bino nga byakyama eri ye omuntu matayinza kitegeera nti kino kyani kya muntu bwati ne bwati ne bwati gaffe bwojja eriffe tukugyeko batukugiddeko wakuba ojje wano wetukugiddeko ebintu byotegeera nti bijja kuba byakyama era tojja kuwulira muntu yenna ng'akoze eki era n'okubitereka tubitereka mu nkola nga yakyaba nnyo bwe tuba tukyabyetaaga oluvannyuma lw'akaseera era tubikola ki tubyonoona tubaita okudestroyinga database eyo nga tewali muntu yenna akoze eki asobola bituukako etulina obukugu ne security yonna ekuuma ebyama ebyo ne software atuyamba kuuma ebyama ebyo nga tebikoze eki twali n'omu asobola kubiyingirira era bw'ojja no fine life tegeera nti oba ojja kusobola ebintu byo bijja kusigala nga byowekka okujjaku ng'otuwadde olukusa obanga waliwo olukusa olutuweerebbwa eri ggwe ng'okuva mu kkooti okuwaayo empapula zino oba obujulizi buno oba information yonna ekwatagana ku ggwe nga nawe omaze okukakasa nti ddala tulina okukikola. Results zino eza DNA gye mba mukalize out ziterekebwa okumala bbanga ki? Results zino tukitwale nti nnyinizo mumaze omubuulira ebivuddemu mwenge nga lab muzitereka for how long ne mugamba nti bbanga bwe bwe liggwayo tubisaanyaawo oba bisigalawo era lwaki mba mubisaanyaawo era lwaki biba bisigalawo? Information yono tubeera naye ebbanga itaka wansi tubeera nayo ebbanga itaka wansi w'omwaka mulamba nti oyinza okuzeetaaga netukola ki oyinza okuzeetaaga mu kiseera ekyo era bwe tuba tugenda zikola bwe tugenda zijjawo tusindika obubaka nti zino results zino tujja kukola ki tugenda kubeera nazo oluvannyuma lw'akaseera bwe kati kuba tuba n'oluusi n'abantu bangi abazi batuukiridde nga beetaaga okukola ki beetaaga okutereka obubaka bwonna so mu bbanga eryo tuba tusobola okukola ki naye tusooka kugamba ne tukuwa obubaka nti ekintu kino tugenda kukola bwe kino bwe tuti waliwo n'abayinza okwetaaga abamu ebintu ebyo waliwo abatusaba oluusi nabagamba nze ebintu ebyo mbadde nsaba biveewo akaseera ako tekanaba kutuuka so ne mubisaanyaawo tumala kufuna lukusa okuva eri nanyini byo. Okay, tutunuulire maybe n'ekirala nga tunakweyongerayo ebintu bino information yono waliwo abantu abamu abaagala okugitereka okumala ebbanga eddene okusukkawo nga baagala okulabirako oba obutatawaana nnyo mu biseera eby'omu maaso oluusi baba ne balooya baabwe n'ebitongole ebyenjawulo ebikuuma information oba ebyama ebyekikanga ekyo kati omuntu otunza omuwa information eyo n'asobola ogitereka wa looya we oba kampuni yonna bwetyo nga newaba afudde aye tewedakisagera kusima magumba oba kumusimayo kujjako information eyo nga information eyo already weeri mu mawanga agakuze oyinza n'okusanga jjajja wa jjajja yakuma information yono nga neguba mu gigi gwa 8 basobola okukozesa information yono obubaka obwo
ne bazuula oba ddala kyeki ddala kyekino yono omwana agize gwe bazadde mu luli olwo oba muntu waabwe oba nedda. Olulimi lw'ekisawo oba mmwe bamedics luzibu nnyo erifa abantu ba bulijjo. Kituufu. Nali ndabyeko olupapula lumu olwa DNA saasobola kusomamu kintu wadde n'ekimu. Mubaamu bu x bungi, mubaamu bu percentage, mubaamu obuntuntu, mubaamu bu minus, bu equals, mubaamu all signs ez'enjawulo oshegeera. Abantu bano nga mwamuwadde ebintu bino besides okubimusomera mu binnyonnyola ebintu bino waliwo engeri yonna ennyanga omuntu gy'ayinza okubyesomera n'abitegeera. Kati wetumalafu okukola olulimi olwaffe olw'ekisawo tugezaako nnyo okuwumbawumba byonna bye twogedde oba bye tuzudde tubiteeka mu lulimi olwangu nnyo okutegerekeka omuntu yenna owa bulijjo. Results ezaffe zetukola n'okufanya life ziri accurate oba ntuufu nti owoze okukebera taata n'omwana ebitundu 99.9 oba ngambe nti 99.99% tetuba tuzikuwadde ziba zikoze eki era wekibanga ddala omwana oba gwokebedde oba omuntu yenna embeera yonna ebaddewo nga twagala okulaga nti ddala ono kino kyobadde oyagala kyobadde ojje okebera olwaleero nti kituufu omwana wo oba nedda bino tubiwa mu kasamale oba tubifunzafunza ne tubikuwa ne tulaga nti omuntu ono gwokebedde mukwatagana ebitundu webiti ne webiti kati ebitundu ebyo omuntu wabanga wuwo aba ali mu bitundu abamwebe aba mu bitundu 99 n'obugwamu kimuntu wo. Kati abatakwatagana biba wansi muyinza okusanga olusi muli nakwatagana konna. Abantu njagala onyonyerewo bulungi singa nga oli azze okukola tests zino ayagala kuzuula oba omwana omulenzi wuwe oba omwana ow'obuwala wuwe results zibeera at what percentage nti omwana wuwe era zibeera at what percentage nti omwana si wuwe? What is that katugambe minimum wona agambira nti katugiyite average point nga bona agamba nti for example nti bwe tuba tukebera omuntu results ne zivaayo nga tahitinze a certain percentage ngali below a certain percentage kitegeeza omwana si wuwe. Bw'abanga ali above a certain percentage the boy or girl qualifies to be theirs. Percentage eyo omuntu okubeera nga wuwo abeera bitundu 99%. Yes. Okay. So waba si wuwo omuntu abanga si wuwo era abeera waba si wuwo twabawo okukwatagana ebitundu ezo bisanga biri wansi nnyo biri bitundu 2 abasinga obungi babeera bitundu 2 n'okukirira wansi. Olwabiri gano gaba gaaki 2 ago abantu ffenna kwegamba tulina obutonde obutonotono obufaanagana obutonde obutonotono obufaanagana kubanga omuntu yakolebwa nga ono DNA ono abantu abasinga tubamu okufaanagana mu bintu ebitonotono so okuviira ddala mu bajjajjaffe abaasooka bitambulira mu musaayi kati obutuntundu bwe tusangamu obwo bwoyinza okusangamu obwo naye nga omuntu wabanga wuwo ebitundu bibeera 99. Okay. Lwaki era kibobya abantu emitwe out there lwaki DNA etebeera 100%? Ngokebera this 1% yene besigalayo because someone would say njagala kibeera 100%. Ngokebera kwonna nekuba musujja gwa nsiri oluusi bakeero badde bwa mukenenya test yonna engeri nti omuntu yakikola nti test yonna nti kiri kikoleddwa muntu okebera ekintu kiva ku muntu muyinza okubaawo embeera yonna ereese
muyinza okubaawo embeera yonna ereese ekintu eyemu okuvaako oba ka 0.1 oba 1% okola ki bale katuukiridde oluusi kiyinza okusinziira ku sample obungi bwayo bwe gye bamuggyeko obungi bwa sample gye bamuggyeko ekyo kintu kye baagala embeera omuntu gye bamusangiddemu oba ebirungo bye bakosezza nga bategeka okukebera kuno kwegamba ezo chemicals zikosa nga tutegeka sample eno gikolako kati ako mukebera kuno bo abakola chemicals zino eziyamba mu kebera bino bakiteekawo kikitalenge for that small percentage naye nga ate tekijjaawo bukakafu buli nti omuntu wuwo oba nedda tuli ku extra digest mugoba nsonga mulamwa gwaffe gunaku olwaleero tutunuulira ndaga butonde mu luzungu DNA tukoze ne Fine Life Laboratories n'omusawo amanyiddwa nga Simon Peter Bukenya Dr. gwe tuli naye akadde kano atunnyonnyola about ndaga butonde mwenga Fine Life omuntu yesiga atya results zammwe at what extent and why kyekibafuula ab'enkizo nti singa mbanzize wano okuzuulirawo ebyenjagala okuzuula mu butuufu bwabyo ebiba bivuddemu byonna nina okubyesiga 100 lwaki ebintu byaffe olina obyesiga no Fine Life olw'ensonga nti tulina abakugu ekisooka omulimu gwaffe tulina abakugu abagukola si byakutetenkanya kugezaako kukola ki abantu bonna be tulina ababisoma ababikola bonna babisoma bantu bayivu ba degrees mukebera obulwadde mukebera endaga butonde n'ebino ebintu byonna ebirala ebyuma tulina ebyomutindo era nga abakulu banakulaga tulina ebyuma bya mutindo byonna bituukidde n'omutindo gw'ensi yonna okulaba nga kola ki nga bikebera ate n'amateeka gennyini gatufuga okulaba nga tuwa omuntu ekituufu ekisaanidde kuba tetwagala muntu ave wano ng'afunye kino ate atuuke ewalala bagaye mutina ate kibakuwa tikikola ki kikwatagana so tulina obukugu bwonna obwetaagisa obw'abakozi chemicals ezeetaagisa n'ebyuma ebikebera ebituukaganye n'omutindo gw'ensi yonna so we wajja wane waffe balina otwesiga netubakolera omulimu gwabwe nga abagutuwadde era tewali n'omu yali avuddeyo n'abaako embeera yonna gyakola ki embeera yonna gyabuusabuusa ebivudde singa omuntu aba ayagala okukola DNA wano tujja kusooka tutunuulire kitwala bbanga ki results zino okukomawo era ye ng'omuntu muba mumwetaagisa ki kati okebera omuntu DNA okwetaagisa kyetaagisa era omuntu oluusi okubeerawo oba sekyo netugenda tumusanga gyabadde netumuggyako netusuubira ebiyinza otuyamba okufuna DNA ono oluusi muyinza okubeeramu ng'okuggyako omuntu amalusu mukamwa tuyinza omuggyako omusaayi n'ebirala bingi nnyo embeera nnyingi nnyo okusinziira ku mbeera eriwo waliwo ojja okutuuka ekiseera omuntu taliiwo mulina okugenda ate n'okola ki n'okebera oba kaviiri oba ki gamba okusinziira ku mbeera eriwo naye nga mu mbeera entuufu eya bulijjo nga tugeze omuzadde waali n'omwana we kubanga tubasanze gye tubasanze oba ewaabwe tuba tusobola obbajjako ki omusaayi tuyinza obbajjako amalusu oluusi n'ebintu ebirala okusinziira ku kiba kyetaagisizza kati alizaati eyo emala ebbanga lya weeks 2 zinaku 14 tusuubira nti ebeera ekoze eki eba efulumye era obubaka tubutuuseewo omuntu nkola ey'ekyama nga alizaati eyo ekoze eki efulumye naye nga bw'omanyi waliwo ebigwa tebiraze nga weetaagisa okukozesa obwangu gye bayita express mutwayiza oganza kyali njaga kibeere nga kyamangu njaga kukola bwenti ne bwenti kusinziira ku kigendererwa eki ekyabakoze eki kyabasazeewo kati oyo tujja tumuwa ebbanga lya nnaku nnya ezijjudde asobole okukola ki asobole okujja aloleleza tuze oba tuzimuwe kyekyo mukama wange okay tutunuulire ebisale n'emiwendo bibeera bitya
ebisale ebyaffe bitukaganya n'omuntu owa bulijjo era sisuubira nti omuntu ayinza okujja wano n'afunamu obuzibu bwogeraganya n'ebitundu ebitwetoolodde kwegamba eno enkola ya bukugu so kisinziira ku bwetaavu obw'omuntu ne kika kya sample oba kyetugenda omuggyako oba ku mbeera eriwo olw'ensonga ti omuntu gwogenda okuggyako bujja amalusu okebera endaga butonde toyinza kukozesa ssente zezimu oba ebisale n'omuntu gwe bagenda okuggyako eggumba oba ng'ali wansi oba okugyamu erinnyo okitegeera oba kubaako ekintu kyonna ekirala kibakoze eki kyebagenda okukebera so ebisale bisinziira ku bungi bw'abantu abagenda okukeberebwa oba abagenda okukebeza oba n'ekintu kyebagenda okukebera waliwo ebyangu okukebera n'ebirala ebyetaagisa obukugu obungiko okukebera ebisale kwe bikola ki kwe bisinziira naye tulina enteekateeka wano waliwo abantu abamu omusajja omulabe avuga pikipiki ye ekyamazima nga tazitoye bulungi oluusi kubanga embeera afunyemu ebizibuzi nawabeera naye muntu wa bulijjo oyinza okuba nga akasente okayina naye nga mubiseera ebyo tekakoze eki tulina omulamwa wano nti omuntu asobola okujja ng'alina akawunti ye najja nga ateekako ebitundu 5 ku 10 n'ebitundu ebitonotono ng'abeera akoze eki mu kusooka 5 ku 10 n'ebitundu ebitonotono nga agenda amalayo bw'aba nga ziweddeyo najja n'akola ki najja netukola ki netumuwa nga sente asobodde zifuna mulundi gumu ayinza okuba akyetekyala bwetegekezi mu maaso n'agamba kangire nga nteekayo akasente kange nagira ng'akola ki ng'akateekayo. Okay, lastly nga tuwunzika njagala tutunuulire omuntu ng'afudde because bw'ofa omuntu bw'afa avunda kituufu flesh eno n'evunda neggwawo ne gasigala magumba so mujjamu eggumba nti lino lya mugulu mujjamu eggumba nti kibegabega mujjamu eggumba nti lubirizi mutwala kawanga mutwala ki okukola DNA ku muntu aba afudde ng'akyayina amagumba ate kwoyo aba afudde emyaka ne gigenderera amagumba nago ne gasaanawo munange ibula omuntu tekyetaagisa kusima muntu kumugjayo sina kinoyinza n'obutamusangayo kubanga oyinza okusanga oluusi nga ebisigalirwa tuwulira nti abamu babitwala kati omuntu oluusi oluvannyuma lw'ebbanga erisinga obungi ebbanga ddene liyise n'amagumba ago gamanyi okukola ki kugwerera n'abantu takyakola ki n'abanga tokyayinza kutegeera oba ddala wano wabeerangawo entaana oba waliwo omuntu eyafiirawo oba nedda n'olwekyo omuntu gwe tusanga eggumba gyeriri tukalakatako bannasayansi ze bayita scrapings bubanga buwungawunga kati obu bwetutwala etukebera mutwala mu bungi ki in quantity asokweze kiro teyinza kuwera kiro kaba katono nnyo kwegamba kaba katono nnyo kwa akasampo ketwetaaga kinene nnyo kaba katono nnyo tekawera na gumba ddamba obunene bwako yinza obugeraageranya butonyereze butono nnyo kugamba buba butonyereze butono nnyo nga tekyetaagisa kwetikka oba kiro namba oba kkoota ya kiro oba kubanga ne mukyuma mwe bugenda n'engeri gye bugenda okukeberebwamu teweetaagisa kugendayo nga kinene. Thank you. Njagala tutunuulire ensonga maybe waliwo kyobadde obuuziza kiri ekyalo ekyavundi ekya omuntu ng'abadde amaze okugwerera yenna awo wenyini waggweredde wenyini awo ndaga butonde oyo asigalawo ndaga butonde oyo asobola okubeerawo emyaka egisukka 5 n'olukumi nga waali awo agenda kasa gisukka 5 n'okugenda mu maaso
abasinga batugamba na 10 myaka 10 osobola okutegeera nti kati wano waliwo gundi bwati ne bwati wano we yabeeranga oba bwe yafiira oba bwe bamuziika era tujjawo endaga butonde eyo endaga butonde tujjawo awo omugundi mu ttaka eryetoolodde awo wenyini tusuubira okubanga we yabeeranga oba bwe bamuteeka we yaziikibwa oba bwe yafiira esobola ogikebera tukulaba oba ddala ki. Njagala tutunuulire ensonga ya results. Singa bukedde ku macanga omuntu ayagala kuzuula omwana wuwe oba si wuwe, results zibeera zitya nga sample zino zijjiddwa ku taata? Sample zino ziba ku taata. Tusuubira nti tulina obusimu bwe tukebera bayita alleles mu lulimi lwa science. Olina okuba nga oli ebitundu 9 n'obutundu 9 okubeera nga ono omuntu wuwo. So results zirina okuvaayo nga zimaakinga 99.9%. Yes. Singa aba si wuwo zivaayo mmeka? 0. Tokwasaamu okivaamu buvi. Singa nga samples tuzijje ku mwana oba ku kojja oba ku ssenga. Here comes a scenario. Omwami afudde alese abaana be 10 beemulugunya ku baana 2. Tewali kyetaagisa kugenda kumuziikulayo wansi. Waliwo baganda be ne bannyina anko b'abaana bano babasenga b'abaana bano. Bwe mujjako results, bwe mujjako samples ku bano n'abaana bano abeemulugunyizibwako, zo results zivaayo nga ziri mu percentage ki? Kati omwana wabanga alina muganda we oba mwannyina biba ebitundu 5 ku 10. Bw'abanga tugeragayana kojjaawe anko ngabe anko we taata w'omuto senga bibeera ebitundu 25 ku 10. Bwe twali tugegeranya ne jjajjaawe jjajja mukyalo ba jjajja mwami gye bava eyo ebitundu bibeera ebitundu 12 n'obutundu 5 bayita 12.5% ku buli 10. Kwanagana kyova abasinga balwana nnyo ogeraganya n'abazadde bafune percentage emalirayo ddala waleme kubeerawo mbeera yonna. Thank you so much. Extra Digest mugoba nsonga tuli ne Dr. Simon Peter Bukenya ate nga tuli wano ku Fine Life Laboratories. Bano bakebera omusaayi n'endwadde ez'enjawulo ku mitendera egy'enjawulo naye nga essira baliteeka nnyo ku DNA oba ndaga butonde. Njagala akatalekeka njagala tutunuulire singa nga muba omuntu azze wano n'akola DNA test results zivuddemu n'azikubamu ebituli azzaako ki mumuwa magezi ki? Munnange Ibula ekintu kino abantu ffenna oluusi tukirabye nnyo oluusi nga bagenza mukebera oba obulwadde obw'engeri yonna. Waliwo obulwadde obumu ng'abantu tasooka kukkiriza nti ddala kyakoze eki kibaddewo. Era oluusi tumukubiriza tumugamba koma oluvannyuma lw'akaseera bwe kati tumuwa weekisi 4 aba ebbanga ligenda kisinziira ku kika ky'obulwadde. Aba tubagamba obanga tuli mu mativu genda ewantu ewalala oddemu okole okebere oba osabe enkebera y'emu y'ekintu ky'okoze eki ekintu kino kyonoonyerezebwa ekyoli mu kunoonyereza. Omuntu waba tamatidde na bivudde wano wammwe mumugamba agezeko ewalala. Tumugamba oba tomatidde genda ewalala wonna w'omanyi oba mu ggwanga oba mu nsi yonna oddemu okole ki oddemu okebere okakasize ddala nti ddala oba kitukuwadde kyeyo kyennyini. Naye nga ffe twesiga enkola yaffe wano ku Fine Life Laboratories wano e Mulago nti bintu byonna bye tukola byonna bya mutindo gwa waggulu. Thank you. Era tewajja kubaawo buzibu bwonna. Thank you so much. Lwaki omuntu yalikoze DNA? Omuntu yalikoze DNA olw'ensonga nnyingi. Era ng'ensi gye tutambuliramu eno nga bw'ogimanyi nga baganda nti bakubagana oli azadde abaana bafunyemu okuyomba oli n'amugamba ate baana boogerako si babo. Kati omusajja ng'oyo ajja kutumirirwa okukola ki? Okukola DNA. Ezo mbeera zaffe
ezo embeera z'amaka ezo zikireeta omuntu okusobola okukola ki waliwo bw'osanga bakayanira omwana oba bino byowulira mu malwaliro nti ate bawanyisigaliza omwana wange nowagundi webityo ebyonna DNA osobola omukola nozuula ki nozuula ekituufu oba ddalayo muntu kyatakolebwako DNA buli muntu asobola okukolebwako DNA buli muntu baye muntu atakolebwako DNA okujjawo ng'agaanye bugaanyi naye nga wabawo embeera era ebeeropeddwa mu kkooti era basobola omukola ki singa bukeera ku makya omuntu n'agaana omukolako DNA ki ekiba kiddako ng'ate ye muntu aliwo nga gwe mugamba nti kati ono yali authentic gwe tulina okukolako DNA obanga mumwemulugunyako obanga mwagala mumukozese nga case study n'agaana ki ekikolebwa kati embeera eyo era y'amateeka bwe banga kkooti esazeewo nti omuntu ono yalina okukolebwako era kyekiba kirina okukolebwa kuba kiba kiragiro kya kkooti bwe ba mu mbeera eya bulijjo nga muli mu bantu oli n'agamba sina budde sina busobozi sijja kubeerawo tugeze bakebera omwana ne kitaawe bayinza okudda ku balala ne bakebera omwana ne jjajjaawe kubanga era DNA atambula okuva oba n'agenda ne bagenda ku b'eŋŋanda ze oba ankowe tatawo omuto ne bakebera obutundaga butondo yakola ki oyo aba asobola okutulaga. Okay, thank you so much. Tetugenda kubanga tusukkawo olunaku olwaleero tujja kwongera okunoonya aba Fine Life Laboratories Dr. Simon Peter Bukenya tujja kwongera omunoonyaako. Program eno take time ng'ogiraba bangi nnyo muli eyo naye nga waliwo contention y'amaanyi ku baana bammwe ne baganda bammwe oba bannyina mmwe mu families ez'enjawulo so okubanga oli bunaayira obanga oli kuno yonna gy'owangaalira tukugamba ekintu kiri kimu nti link up n'aba Fine Laboratories Fine Life Laboratories mukwatagane nabo bakalinga out DNA eno buli kimu kitambule bulungi okwewala ebiyinza okuddirira omuganda agamba ekijjomanyi kinyaga bitono. Dr. Bukenya obaka obusemba eri abali mu kutulaba akadde kano abali mu kutulaba tubeyanziza nnyo okubeera nga mwegatta programu yaffe eno ne munaffe Ibra tubasaba mujje wano Fine Life Laboratories naddala ku nsonga eya DNA n'ebirala tubikola lwakuba twateeka nnyo essira ku eyo ensonga eyo tusangibwa wano opposite mulago omupya bayitawo mulago business center era ekipande ojja kiraba namba z'essimu kweziri bulungi nnyo ojja kuba osobola okuzisoma oba otukubirako notuweereza obubaka bonna sobola okukwatagana naawe wetuli tujja baweereza era omulimu gwaffe guli ku mutindo gwa waggulu ddala tweyanziza nnyo tweyanzeeko. Thank you so much. Tetugenda kubanga tusukkawo olunaku olwaleero luno njagala kwebaza Dr. Simon Peter Bukenya njagala kwebaza aba Fine Life Laboratories mulago wano Jacobaza Idris Lukwago Daniel Mugoya Keith Kanabire tone Senabulya omulama gwaffe gonna kolale tubale tutunulira endaga butonde oba DNA ku njuyi zonna either oyinza okwagala okumanya baganda bo oba okumanya abaana bo oba okumanya ensibuko yo so DNA yetololerawo omulundi gwaffe oguddako tujja kutunulira DNA ey'abazzi b'emisango ne DNA ey'abantu ba bulijjo abanoonya okumanya oba okwalayininga ab'eŋŋanda zaabwe oba abaana baabwe insha Allah. Mbagaliza birungi byerere. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sigadeze Ibrahim Mukasa mbere bulungi mwera.